Wagamba tujefuani. Ndiye Florida. But in sense kusanga. This is the second time. Bana kusanga. Joka. Nduddewo nnyo ku nsi okubanga ondaba gwawo. Anti munne kasabole walekulira. Kasawo gena mu retirement. N'ogenda ne face yo n'ebintu bino. Face saagitwala. Era tubadde tumanyi toli mu ggwanga bayidawo. Sibadde munaze ku show ya Bruno. Ayikolera. Yeah. Kozi mwagamba nalaga. Bagamba wagenda Bulaya. Canada. Nkomyewo ku show ya Bruno. The show. So that means that if it wasn't Bruno's concert. Singa gyendi nkuba kyeyo. Era enkya n'ennyanya. It's just because you're here for Bruno. Yeah. Special Bruno. Inside you. It's a special one. He's a member of my family. That is how special. Farida, that's so big. You know, Togeza n'ojobesa. Like seriously, okulinnya ennyonyi neweteekamu ate enkya ngenda. Yes, nekyo kintu kinene nnyo. Si nnyo. Si kya bulijjo. Bintu bya bulijjo. Just toyogera nko na muntu akikoze naye abantu bakikola. Bajja ku mbaga za mikwano gyabwe ne balinnya ne baddayo. Kyoba omanyi akyewuunyizza nnyo okubeera nti munaaye walinnya ennyonyi tobadde mu ggwanga mujja muzikugunga. Era nsirayo ku kyeyo bakama bange ne basabye ennaku 2 zokka. Ddala walekulira. Okulekulira ki? Okulekulira miki. I took a break. Just a break. So in that period, you were retiring in a movement for a short break. No salawo ogende ku kyeyo. Ngenda ku kyeyo. Oba olimba. Ate okulimba ki? Mwe mubeera mu byogera. Gw'oli wa bukedde. Ffe tukola ki? Mwe mwabyogera nti nagenda ku kyeyo. Era gye nfudde okujja kusha. Siba mwabyogera? Eyo ku mikimbagano gyamu. Nawe ng'obiraba? Enva mbalaba. Mbalaba. Ate mpakane. Kubanga we mbasa akugamba nti ngenze ku kyeyo. Bwe nojja n'ogamba gye ndaze kati ntandikirawo owakale. So ogenda n'ekyabantu kye boogera. Ngenda n'ekyange nabo ne bagenda n'ekyabwe. Naye n'ekyabwe era sikidismissinga nnyo nga kye bategeera. Balalu kumanyisa nagala buli muntu social media malalu including myself. Tobavumye buvumye. Nosibavumye nkugamba. Buli muntu akola by'ayagala. Ebituufu n'ebikulu by'ayagala. Ninga abantu bwe bali kukuuma Bruno. Omukwano gwe bali mulaga mukwano. Omwana oyo ensi teyamutegeera. But mpola you will know that he's talented. Waliwo ne gwolabanga agamba nti era linga olw'okuno lwemmanyi kati either talina data kugenda ku YouTube tamanyi Ugandan artist tamanyi talent. So abamutegeera and I think I'm one of them. And I can't fail to support them. Abantu era wenyini bavayo ne babisala era nga bwogambye. Weba kibalalu. Many people came in ne bagamba nti munene ne Bruno bateekawo like ebigambo byogera nti muno oba osanga obonyawo ne Bruno waliwo ebibagatta ebisinga kaawo. Era nange nengaano kidisimizi nga bwe gaye buli omu mulalu mu ngeri degree ye yawukana ate era bwe baakitandika ande ngamba omwana no kamusembeze lwaki bakireese because kyaneewuunyisa singa yali kyasooka ne kinnuma ngamba singa abadde muntu oba gwe nali nsisinkanye ne singa kofuka nandigambye maybe somebody who I didn't even know who I never met nenga why have I started it that is how it started nengamba katubeere close kibalume kibalaba kibaluma abantu baba ne bagamba la ye ajati Farida lwaki agati mwana muto kibalume bwe baba bali bakimanyi nti ndi mukulu ye muto lwaki bali bakitandika ekikulu kati kyabaluma because bayogera emboozi nga balowooza egenda tuluma tukaabe tufe etugamba katubalumye so bino bino byakugwa mu matu kyekyakujjira tewali nagamba era balalu baffe bayogera so mukama n'aleetamu friendship a friendship that gave us a baby Riela. So maybe Katonda yaleta yayisa mwekyo Riela to have another family as well. So tetumalinaako tewali kye musobola kukola. Yeah, you're always surprising the world and surprising yourself. So how would someone start such a weird thing? Just know mukazi oli mu maliri. Omuntu atasobola kunkaabya before
2018 atokyasobola kubaako kyongamba bw'oba tewankabya before 2018 kubaawo nalina ekyejo nali muto nalina ekyejo. I was very naive, I was innocent, nali fala ne bwe namanya nti ensi bwe tebweri buli muntu mulalu in their own way. Awo wennyini ne tulaba nti after this ekyajjawo ne bagamba nti Hajjat Farida enkolagana eri wakati we ne Bruno tulaba n'avaayo nakubira era akayimba kavamu ebyo ebigambo ne mugamba kifunemu mu ngeri yonna gyesobola bwe yangamba ngenda kugira akayimba ne mugamba okayita negamba genda kawandiika the following day ne bampeereza eddoboozi nambuuza is it okay I can release it ne mugamba kiba nga kikuyisaawo. That is how it started. Kati mwatandika Roma, never something good. Kate, tumwagala na kupushinga music. So in other words, mwasemba na network opane kusobola okuyita tetwasemba. Mwasemba kubanga nali ndowooza mwakitandika mukyagala. Ate afulumya music, ate ne mutandika okugana. That is the world. So tukulabye ogeza ku stage wali tubadde tumanyi muna ekiyinza okubeera ekizibu gy'oli engeri emu oba endala like going on stage there performing with him. I didn't perform. He invited me, gave me a seat and sang for me Oli Maria Nyembe. So obadde yagala mpise ntule olwo mba nagize kukola weeyagalemuuko naawe ne wano mbadde neeyagalirawo but because the moment was special for him I had to do it. It's the one for Bruno. So when I've read that I had to go. Otherwise, bugambo ki bw'osobola okusibirira Bruno funa kozi munne era yavaayo n'agamba nti munnange Hajjat Farida eyanfuula ki era bw'ogambye nti abantu baali tebasoose mutegeera bayifula abatamutegeera. Ate libazzalawo baba bamanyi libazzalawo. But Bruno, thank you so much for living up. Okikoze ekiranireeta enzikiza n'ekuziba amaaso. But Bruno has been very consistent. Waliwo woolaba nga yandikoye but Bruno ngakulaga nti ayagala nnyo music. Bwe nagamba nawandise kana kayimba how is it? They said it's singing and gospel for music. Mwadde lya music simanyi but I can tell a melodious voice. Nemanya mananga inektion. It is very beautiful. Maybe pushing Negana, always that all the others but he never gave up. And maybe this is his time. You might have any time. You might have any time. When I just have to this is probably his time. And Bruno, don't give up. Just push passion. Chinechibadeo, just push further. Tusobole okuddamu okubanga omwadvisinga mu bintu ebimu omanyi munnaye muzikira yafuka mwana wange nina byemutamanya n'omukuya n'omugamba ndabye kino how are you coping, are you alright, don't let it break you, calm down, don't say anything yabeerawo ebizibu is part of life bibaawo tomanyi ate bwe binaakugwira so he just needs people to support him behind the scenes because bw'ojja mu maaso abantu babeera banoonya ate kye bajja mu byoyogera so for me my conversations with him are always behind the scenes. Era twalaga omu kubasuka ku kibuuzibuuzi n'ogamba nti akasente ebaddeyo akasente ak'emmotoka bagenda live but I had to support him. Laira? It was your first time? It was. Really? Just know many people were so surprised to pull up. Yes. Yeah. So we had to support him. And since he's your good close friend, Bruno abeereddewo abantu bangi. So if his time is here, right, it's really like yali akubuliddeko ekyamawula ne Christopher bafunalooza ebyabwe nga abantu and they made the decisions they made, which is not a big deal. Buli omu ali bulungi gyali. Crystal is moving on. Bruno is moving on. Maybe kye yali ne Crystal kweri champanya ate kyekyapaving away for Chibos. Nga bigambye everybody has their time, everything has its time, and it opened up for him, which is okay. Crystal is fine, Bruno is fine. Okay. He tried to create an enmity between them, but tekijja kukola. Tekijja. Kati Hajjat Farida, okomawo ddi mu retirement? Okola ki? Okomawo ddi mu bantu oba kale gundi ogaye wali ogenda kujja for a break?
nagenda ku kyeyo kyakuba kyeyo kyokka nagenda mu break. I needed a break. A break etayinako period noyina badde nkyayonsa naye kati omutabani namugye ku bbeere neekulika kakulike yavudde ku bbeere kati natera okudda. kati abo abaana nga bameka abembuzayo like abaana boyina nina abaana bangi naye benkyabuzayo ababo boozaala bava mu ntumbu ezo mbayina abangi balinga 6 kati mbuzayo 8 nkigali. Katonda mu musajja omu oba basajja ab'enjawulo? Musajja 13. Nalaba abaana bagamba mulina abaana bana mu basajja mu naye bali 13. Bali 13. Oh my goodness. Abaana 8. Saba Allah akwongeremu obuvumu era oddeyo muleeba ensonga ongero kuba munne abaana boolabika okyabalina amagi gakyali fuluka amalungi. kale abadde Farida Nakasimu munne naye olaba nti abantu bagaanye kuba mu kifo ate nga show yawedde okyali era bw'ovaawo nga bagenda nedda ssebo badde balinze kugunda Farida akagambo kamu akasembayo eri abaana b'amawulire especially bano abali ku byobuzi which advice yosobola okuba ng'obawa okuwumbawumba kuba zimuneemu musobodde okwekuuma twana ekiseki ne mugavaamu oba ne mugawummulamu without pressure. Yes. Badde buli muntu buli mulembe gubeera n'ebyagwo ogwaffe gugenda guvaawo kati n'abalala bubajje ate batulage innovation babeeko ebika bye baleeta. How can they change the industry ate mu bulungi ate bo beesiimye mbu media diversified tekyali wali ku radio and TV and print yokka. There is so much happening on our phones. So you can create you can create you in a unique way on your phone. Ate ogenze nawa boss wa influence Okay. It is up to you okozesa zootya by'osomye naawe your natural talent and what you have amazed you. Bajje because media tegenda okukola amawulire tekugenda kuggwawo nendoza ne munsi eddako gye batusuubiza nako kujja kubaayo. Lwakubanza ekinnoma nti media teyazze nnyo nnyo ku sayidi y'olugambo. Olugambo lwe lukooze nnyo lwe lukola ennyo amawulire ate n'abantu surprisingly lwe basinza ate okuwanga. Simanyi mwe abakyakire mbwe mugenda kukiwanga Manyi munnaye oba tekyetaaga kulwanyisa tugende kukikube tuti ate nga media decides everything that's happening in society. So mba musazeewo kivuga direction eyo. It's not very very good news. Aja tunakasembayo nti gwekoze otya okumaintaininga profile yo wagenda kukola mu break naye n'osigala nga wawerako break naye ng'abantu bakyayina that. Bayaya. Yes. I've been me. Nga tovumye muntu nga toyinaako eni bali ku bantu ekintu abantu kye batamanyi balowooza nti okulinnya olina kulinnyira ku muntu so ng'osobola okwerinnyisa minus attacking or stepping on somebody else n'okola you kyewasoma kyoteekeddwa okukola. Do your job and go home. The people will know who is who and who is real and who is trying to overdo. Overdoing is a bad thing. Don't overdo. Do what you're supposed to do and do it in limits. The world will know. Kale tuyenza nyaja assalamu alaykum warahmatullahi kunzija mu bigambo bingi mukama akubeere bannaye obula totera kulabika kati kuno oba naddamu kulaba next year oba nakusanga ku umura inshallah ogenda ngenda mu May mu June nja kudda mu July kitegekera hijja kale kyonna kyekiri webale nnyo webalire ekigana Allah akuwa omukisa eddira ndigange musajja bamutaposa amange nakiyingi katonda wange kyawuka kyamaanyi neyongedde okukwagala
njagala muyimbe wa mukamani omukwano gwotegese farira mala Security, can you please escort her back? Omanyono ye bestie wange sagala kintu kyonna kimutuukako. Tugende maaso.